Nzize twogere ku baluwa ya police agiyawanikidde President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga yewozaako lwaki ebadde mu kubatiya gas, lwaki ebadde mulemesa okugenda okuba enkuŋŋaana ze n'okukola processions ng'eri mu kwewozaako mbu teri mu kumenya amateeka agisonyiwe mbu egoberera ssemateeka mbu President Kyagulanyi alina by'atatuukiriza ku ebyo ebyamusabibwa. Nenga biki bye bagamba byatatuukiriza. Ebbaluwa erimu nti President baagala taddamu kutambula ng'awuubira abantu. Abantu baagala ngenda Masaka. Abantu ku luguudo lwa Masaka Road kuva Kyengera paka Masaka ne bayimirira ku makubo tava mu mmotoka kubawuubira asigale ng'atudde ate bavuga speed paka ne banaatuuka e Masaka nga tawuubidde ku bantu abayiteko buyisi. Bw'atuuka e Masaka tagenda mu kisaawe takuba olukuŋŋaana mu kisaawe kizira. Tagenda mu Lwiku tebamwagalayo, tagenda mu kisaawe ky'Ennyendo Kasana tebamwagalayo. Wabula baagala afune ekizimbe ndowooza agende mu woteeri. Ba woteeri ziyinza oba nga zirina ku bifo ebigazigazimu. Masaka simanyi waliwo omuntu alina ekifo ekigazi nga kizimbe. Era nagenda mu woteeri n'ofuna boardroom ya woteeri n'osisinka n'omu abantu. Bamwagala bwe batyo. Alutuuka ayingire woteeri gye yapangisizza paka mu boardroom n'omuwendo gw'abantu be yayise bagenda okwogera nabo. Eyo ye grassroots consultation gye bamugamba. Nti bw'anaagezaako n'ava mu mmotoka ye n'awuubira abantu abayimiridde ku makubo okuva Kyengera paka Masaka bajja mu buloki nga tajja kugenda. Nti ate bw'anaatuuka e Masaka abantu nga bakuŋŋaanidde mu kisaawe kya recreation talina kwogera nabo, alina kugenda mu luumu. Oba okitegeera. Ate luumu ze alina okufuna clearance okuva bannannyini z'apangisa na walina ku poliisi. Naye nga bino byonna President azze abikola. So tujjemu ekyokuwuubira ku bantu, tujjemu ekyokuba olukuŋŋaana ku kisaawe. Okubabuulira nti nno nfunye ekifo bwe kiti wengenda okuba olukuŋŋaana President azze abikola. Era n'ebbaluwa yasembe yabibawudde ebifo n'esiti zaabyo nti twabisasudde n'aziwaayo ne bamugana bigendamu. Baagala clearance ya woteeri nti boardroom ya woteeri tebaagala ebajja kumukkiriza. Era obutamusitopinga talina kujja muntu mu mmotoka alina kubeeramu paka lwalituuka. Abantu abayiteko bisi nga kasasiro tebamwagalako. Naye kati njagala nsoke ebyo nno bya kibwagwa byebaliko bo wadde bali mu kugamba tebamenya ssemateeka bagoberera ssemateeka. Lwawuubira ku bantu banidde ku makubo ayonoona ebyentambula mbu n'ayonoona n'ebintu by'abantu mbu n'assa n'abantu. Naye nga ffenna tukimanyi poliisi bwe ne kubatiya gaasi emenya abantu ne bakuba amasasi ne bafa. Naye yo tevangayo kwewera butakubatiya gaasi. Tevangayo kwewera butaddamu kuba amasasi nti naye poliisi emenya amateeka buli lw'okubatiya gaasi etta abantu buli lw'okuba amasasi etta abantu. Ate olaba tesobola kweteeka mu order ate abateeka abala mu order mutagwanye kuwuubira ku bantu bw'ati abantu bafa. Bafa. N'olwekyo ekimuganisa okulamu kuwuubira ku bantu. Naye nga tukimanyi bulungi poliisi ewamba abantu baffe ne batta. Poliisi ekubatiya gaasi n'amasasi netta abantu. Yo nga teyeegana nno tusenga abantu tuddamu kubatiya gaasi tukubatiya gaasi tutta abantu bwe tuba amasasi tutta abantu tuddamu kulikuba. Yegenda mu maaso n'okulikuba. Naye Kyagulanyi atalina muggo atalina mundu ye akoze accident n'atta abantu. Naye nga tulabirina bulungi nnyo muloka za poliisi tumya abantu ne zibatta nga bo yali mu processions atambula n'ejja n'erinnya abantu ne bamenya amagulu. Poliisi yennyini teyeegana ngo tugenda kuddamu kuvuga mu mmotoka zaffe kuba tuzivuga bintu tumenya abantu mu processions za Kyagulanyi. Yo terina kunenyezebwa wala yina kunenya. Ye waggulu w'amateeka okitegedde. Kati naawo President Kyagulanyi wasinzidde n'abanukula. Naye sobola okwanukula kwa President Kyagulanyi ndeesa okwanukula okwange nga tulabe Fred Enanga ng'ayogera ebigambo ebinnyinyi lwaki baagala President Kyagulanyi okuba enkuŋŋaana. Buli kyamala okuwulira bw'ati ndeeta obujulizi nga President bamuganye okutambulako olwo olunaku ne bamubatiya gaasi nga Kizza Besigye ne bannabufuzi abalala bo ku lunaku baakoze processions baawubidde ku bantu baabwe era n'ebifo tebakubye mu woteeri enkuŋŋaana bakubye mu bisaawe. Tusobola tulabise embeera eno then President bagenda okugendayo ku Monday banaffe tumaze okutegeera ekituufu nti bano just bali ku Kyagulanyi ng'omuntu tebaagala kulaga amaanyi ge mu nsi tebaliko kyebalwana amaanyi ga Kyagulanyi ensi ereme kukola omusajja akasajja kalina amaanyi. Kale katandike ne Fred Enanga asooka ayogera ebigambo bye then mpe interaction kuwe n'obujulizi obulala. 24
that we received from the Secretary General of the National Unity Platform on allegations of police and military brutality. And we would like to respond to that letter and communication as follows. That in the letter dated 20th March 2024 under reference operations /175/219 of 01, it was guided that before the NUP carry out their planned activities or proceed with them, they were required to comply with the following guidelines in advance. Avail to the Inspector General of Police the comprehensive program and schedule of the intended activities detailing location, dates, and time for each activity with the numbers of expected participants and any other information essential for security planning. We also ask them for proof of permission from owners of venues to be used, measures for public safety and health in place at each of the venues for meetings. We also put up a requirement for them to liaise with the territorial commanders, the RPCs, DPCs, and even the district security committees to harmonize the security arrangements for each of the activities to ensure that all aspects of public order, peace, and tranquility are observed. It was further guided that during these activities, the NUP should not hold open rallies, no processions to and from the venues, no demonstrations, but rather all activities or meetings should be restricted to town halls and other such appropriately enclosed areas. And in the same letter, we reminded them about awo nyini wenyagaswe tukwatemu tujjeyo obujulizi biri byonna ebirala byogedde nti ayagala babeere informed bababuulire ebifo bagenda okukuba enkuŋŋaana babawe ne proof ya receipt nino babisasudde ebifo ebyo ebyo byonna president yabikola era ne police n'agitegeeza okitegedde kati wale wannuma wenjagala tusinze twogere agambye president alina kukola processions ng'agenda talina kukuba nkuŋŋaana mu bisaawe kwa bisaawe tebiba si bizimbe ebya Uganda mukimanyi biri open era bw'amala okukuba enkuŋŋaana mu closed places takola procession ng'avaayo kati ave yatya njagala tusaalikire ensooka agenda abantu bamulinze ku makubo bamulinze balinza pulezidenti wabajjayo bintu bya mwana yensi sigala yabisiikidde mu muntu wasimulonzi era mu kulonda bwe tuba tuli mu kalulu tebalonda abantu twagala tubalonda bukaba talonda abantu bonna balonda kitegeeza buli muntu yetegeera era muntu ayagala yejjiire kulaale ya Kyagulanyi oba dinde Kyagulanyi awulize Kyagulanyi agamba bino binnyamba okumulonda basimulonda kitegeedde agala abantu tubalowoleze tulondeyo baani bwe tuba tugenda abaana abatali mu kulo ebigambo bya Kyagulanyi mpozi nteekaza sino ebisine byawulamu nti bannayuganda balonda bakulembeze abantu abatali kulonda nga bakulembeze balonda pulezidenti nfala abantu balonda kubanga mbanga nze ngenda okulonda Kyagulanyi nina okumulira ngamba era nina okumulira waze ngenda okumulirize kati kugamba nze sigenda kusanga Kyagulanyi kungamba oba asobola okumwagala mulonde n'ogamba nti abantu balakuntukako posityo ngamba bwekyo tumulina okujja okungamba nze nno ne Kyagulanyi obanze n'okwewulira bwe mbanga asobodde okwetukira wali bali lwaki Kyagulanyi mu disconnectinga ku bantu abagenda okumulonda polisi mu actinga amateeka mbuto abantu bamugoberera ngagenda kati abantu babeereyo abajja babeeyo mubasado emirimu gyonna gikatwa kibabuza president balina okutambula bangi mu kitundu ekyo ate twagala batambule ekyo kimu mbuta tebagala Kyagulanyi akole laaleze mu bisaawe njagala kugenda nga tokambuye mu Uganda wano district mmeka ezimu bisaawe Namboole tubagala mu district ya Namboole wayo abantu batuule president yogere kutali kuba Namboole ali closed nanga tunafuna capacity ezimba bisaawe buli district tumapa sama cha inclusive places because places agenda zika Kyagulanyi apangise asibe bivera basibese bivera tubalekemu abantu bakulebe batya movement ya myaka 4 so to buli district atandi sawe che ku motoka batu bachanjuza ngateka ku close place ngatwatula munda nezi sibe nanga ne bakama mu Uganda muno baga kwa ideas ziri mu America ndila bazikuba mu bisawe ife byazimba biri kubanzibwa abantu biri mu America chikola lezi sizafayo ku nsi yazo nanga bantu kuba kunganyiza ngamunda okuziza abalobozi okufuma ku bisikoti ngabala ne kama ngala tebebe chituka muzimba bisawe bali okuzimba haba life bembe service mu dali kubijewa tugambe pali service cheche ndakuza abantu omutwalo tugenda wano twali genda jo wano tugenda kitamuli waliwo ekifo nga kizimbe abanyanga sokuza abantu omutwalo mumwe musombe tujjo mutwalo ekifo waliwo kino kigala kizimbe mu kizimbe ko niwa abantu omutwalo kuza abantu 10 wali kweseza kino nemba mutwalo tugende mu buloji abantu 10 round table nga abantu Kyagulanyi enanga muzanya bya kufuzi
Mwesa vayo Kyagulanyi abantu bamugoberera maze abantu bali okudde waabwe tabagoberera zibadda waabwe nange nzira waffe tugabule mukulu tugende wangende wange bagende waabwe tugamba basi abatali batudde nze soke ngenda basiba bakaveeyo tebanyala kukola Enanga mutumanyire Bakamabe ati njagala wano njagala wano wano obujulizi kalo takiza besi tugenda ogenda gyabadagenda wa palisa bakalo takiza besi ali Busia ngate muganda Kyagulanyi Enanga byasoma ku popula bibali muganda Kyagulanyi bakalo takiza besi ali mukola ebibula yebesi ali Busia oyo bakalo takiza besi ali Busia twali kyagasi twali polisi ne emugobera we ngayidinga ali kana abantu bali makali besi yagayindira dokitali zo tuyambe banyina bawulira ku bantu ali twatala Kyagulanyi ashikola Kyagulanyi bashikola bali mateeka besi bashikola bali mateeka zinendizi tumanyide mali kazi twali mu kuzanya bagala nafu ya manja Kyagulanyi oshiraba banafu ya luno ndovugana babo Museveni tibagala understand yemu takugenda Museveni kwa Kyagulanyi bana ali kuyisinga abaja kukira banne aja kujja Museveni akulali abantu azokusugongo kujja Museveni kati yo bana besi atambule kati abantu abali kubula nabo bwani bamuganye atubere besi dofi oshiraba ati kwa division bana bano Kyagulanyi bana besi je tuleba pawukaniza musina isogani wakati yao kibali cyo bali mu kuzamba kutuka basamba nesa abantu bere bagizigeze Uganda yafe Johnson nabanga bamulebeseza government zali komembe nakati mu nagera mu nsiko Constitution ya Uganda tugamba bwa government iko efuse kyagasa osobola kwati mu ndijako osa yogera sinze ndya leo tunanga mu plemeseza byonna tudakola constitution ekyo tugamba kala utulaga so la kitatiza besi ako kawulidde tugenda madibira essaawa eno tugenda madibira mu kisaawe Enanga agambye tewali kola procession kino besi gye kyakola tewali kuba sawe nkuŋŋaana Besigye ali mukulanga aira ali mukola procession n'agamba tugenda madibira mu kisaawe ekisaawe ky'emadibira tekiri enclosed kiri open ngenda kukibalaga sooka olabe katono wano ekyo kyembadde njagala Kano wuuyo atuuse mutegedde ani ali mu video eno sebajja kwewakana n'emmotoka ye mugiraba ne bbulu mumulaba Kano Dr. Kizza Besigye yali mu procession eno yatambula mu procession eno mumulaba bulungi Kano Dr. Kizza Besigye yali mu kutambula olunaku lw'eggulo lwennyini lwe baganye Kyagulanyi okugenda bo lwebakkiriza Besigye ye n'akola kyekimu Bobi Wine takkirizibwa Besigye akkirizibwa oba kiraba bano bali mu muzannyo gwa kwawulamu gwa kutulamu gwe balimu divide them bali kati oshiraba Besigye mukkiriza Bobi Wine mukkiriza oshiraba mukkiriza Bobi Wine mukkiriza kati baga komisho bakatuwa Besigye mutwali wa Museveni Bobi Wine mujemo Museveni baga tukubira wafe kati wawe nkasuke mpendo za yange baga bali kubiga megamba ndo Kizza Besigye bakimu banga sokiza kati Besigye ati kizanya bakiza Kizza Besigye bakiza Museveni mulado wacha kwanza bali mkufamu nga nayo kungana na bakapandi batuna bona sababu ya ngani twasbi mayumba bazi kubyongezi cyangwa bagala ku nyumba mwana we bachi imba yegero na Kyagulanyi asodde ko Enanga yase balaze kulaga place bazo Besigye asodde ko Enanga atubambira atete Our periodic reviews of the conduct of each of the activities in line with these guidelines to monitor compliance depending on the prevailing situation. So, in our communication, we would like to inform them of the following. That pursuant to the provisions of the Constitution of the Republic of Uganda, 1990, Articles 211 and 212, police is given the mandate to protect life, property, and to preserve law and order in society. This is further emphasized in Section 4 of the Police Act, that is CAP 303, which is to the effect that the police can have a duty to ensure public safety and order. Again, under Section 32, subsection 1B of the Police Act, it is provided that police have the power to direct the conduct of assemblies and processions on public roads or streets or at places of public resort, and the route by which and the times at which any processions may pass.
We also want to notify them that the provisions of Section 3 of the Public Order Management Act also provides police with the power to regulate the conduct of the public. Rallies, and as you may be aware, this section was not annulled by the Constitutional Court. So we wish to reiterate that the Uganda Police Force, that as the Uganda Police Force, we are cognizant of the fact that Article 29 of the Constitution recognizes freedom of conscience, movement, assembly, and association, but also the provisions of Article 45 of the Constitution clearly states that in enjoyment of these rights and other rights, no person should prejudice the human rights and freedoms of others or the public interests. Fred Enanga kituufu kyoyogedde kyotugambye nti ssemateeka abagamba mmwe nga poliisi mukuume abantu ebintu byabwe n'eddembe lyabwe. Kati n'ogamba nti ssemateeka tugamba tulina eddembe okukola buli kye twagala, okwasociatinga, okulaalinga, okukola processions, tulina eddembe lyaffe. Nti omulimu gwo ku poliisi gwe constitution gwekuwa to direct me where to pass. Kati kye kibagaana okudirectinga Kyagulanyi where to pass ne mu stopping of stoppings. Mulondeke oluguudo nti Kyagulanyi ogenda Kamuli, tugenda kwesa oluguudo luno tutwalo paka Kamuli okirange mu lwatu Kyagulanyi akirange mu lwatu agamba abantu nange Kamuli tujja ese tugenda kuyita mu kibuga kati tugenda kuyita ku luguudo lw'Ebudondo tugwe Bukooli tugenda Musinga tugenda Namupali paka natuka ku kisaawe wetugenda okulukuŋŋaana nga bakoze guidelines ezo nga nabaze ko bakimanyi enguudo oluulu yakuyita ku Kyagulanyi ate kuyite balala biyite mu kibuga Kyagulanyi ayite nga tonna bategedde Kyagulanyi kuyite abantu bada kuva Kyagulanyi gyali batambule Kyagulanyi so you know okukola okusinga stopinga Kyagulanyi kati buli masinga kubijjo n'amapuli watamuli watana maze ku buliji namugamba muntu yakuyita wano tuna kuyita wano kati mtuwa natuwali wala mukatawo nyamabega ukateje kitaka ogero yite paka palisa tugenda abana abantu bali tamanya paka palisa nicho bagala Kyagulanyi yito ata mwa rutu waya kuyita anogamba namwe nuko nyamateka gagamba mparutu kirizanye uje kuyita bagene menya abantu wali obuzibu tugenda kutuyita wano na wano kati okay kuyita wano tujilangi ndikaba yagenda kuyita wano ngagenda Kamuli alipo wano ngagenda Masaka abantu bamanyi nekati mugamba muloko okulaga looks namisikiza ezino takolebamu abantu byagalya ate muzimu wadde kwa stopping mugamba muwera semateeka ate muganyo okupanze semateeka kinamba mugacha mu kigamba magana kikole fenetu wo buyinza okola twetaaga era batina kukwatagana tukirizanye ku kintu kyekimu mugamba kirizigana ffe tukula mu kiganda abalamba bakiriza bikola basa wewe mugamba toyitayo teno sai muzo mugamba kibuga gendo kyewa bino tekumuza ngalo yitwa tiwade mu kigamba ngaleja beshanga changa so kulizana abantu. Therefore, when policing all acts of public order, our actions are marked by the laws and guiding principles indicated above. It is also not true that NUP is specifically targeted and restricted from mobilizing and organizing itself, but unlike other political parties and pressure groups that have remained law-abiding, the NUP continues to blatantly breach the police guidelines. So tukomekao kali njaga tulabe ndaso tukole wetuti kambazeyo ku Dr. Besigye Monsonyo ne katambulire wano batase tumulabe ekyo kirabye Dr. Kiza Besigye kyakola bagambye Dr. Kiza Besigye agobe guidelines za police obulide kanyaga tunonye ku Bobi Wine ono jatunonye ku Bobi Wine ono tulabe yakikola atya kyenjagala tulabe Bobi Wine yakikola atya kyanjawulo kibesijawo olabye ka video ka Besigye kanyaga tulaba ka Bobi Wine tumanyi tufune enjawulo nga tulaba nze namwe tufuneko ku njawulo wangi njagala tufune ku njawulo Besigye bwakikola gwe bakkiriza agoberera guidelines zaabwe ne Bobi Wine wakikali naffe so tukwate Bobi Wine ensobi wa munfuna njagala so tukwate Bobi Wine ono ensobi ng'obudde bukyali agenogene ku Monday nga tumugambye ne Bobi Wine okola ensobi bano tebakola bwe bati mukalabye aka Besigye kyekyo kati njagala tutambule tulabe ku Bobi Wine ono omwana wattu ye ensonga zino ye Bobi Wine azikola atya ye bw'aba atambula procession ze zibeera zitya Bobi Wine ono
Njatwa kuprocessoniza Bobi Wine tulabe wamenyera semateeka tulabe ne Besigye watamenyera semateeka nga Besigye yalina okukkirizibwa Bobi Wine alina okugaanibwa. Awo njagala just tukwatagane tugenda okukola byonna bye tukola nga tufunye amazima amatuufu nga tufunye alaali ennyini nga tufunye alaali tandise ono ye Bobi Wine. Ono ye Bobi Wine. Ono yani ye Bobi Wine. Eno ali mu kugenda banka yange nfuddeko neebwa. Abantu bamulinze. Monsonyo pa banka nfuddeko neebwa. Ono Bobi Wine abantu bamulinze maaso balaba bavayo bajja gyali bamwaniriza. Kati Bobi Wine amenya amateeka. Awo Bobi Wine amenya amateeka. Besigye ali mu kutambula n'abantu be tamenye mateeka. Kino Bobi Wine osanga abantu nga bamulinze ne bamusanyukira ge mateeka gamenya. Just bantu kumusanyukira mateeka abagamenyeddewo nga lumu. Buli bantu lwe bamulinda ne bajja gyali ne bamwaniriza mbungi bwe bati olwo Bobi Wine aza okumenya ssemateeka w'eggwanga Uganda. Kyo kinanga kyage Bobi Wine ava ku mateeka ge bamugamba. Mbu is not abiding by the law and the rules tagaberera amateeka n'ebiragiro bye bamugambye. Kati nze musajja ntambula nziza kusinkana abantu nsanze banninze ne bansanyukira ntogo musango. Ate nga tukimanyi bulungi wano mu Africa, it's our culture, it's our nature okwaniriza abagenyi. Buli mugenyi lwajje waka mu kuba bulungi tusanze okukulaba. Kati baga tujja ku culture yaffe tetudda mu kusanyukira abagenyi. Kibatandise batujja ko buwangwa bwaffe temuddamu kusanyukira abagenyi. Mbala batunulizi nga abebweru wala tunulizi noyitawo n'ogenda ng'alinga atakumanyi. Kati bagaana ffe wano e Uganda tutandike poliisi eri mu kugamba. Kati kino Bobi Wine wano simanyi wa wamenyedde ssemateeka wano. Nze njagala omulabi judge njagala ojajinge wano Bobi Wine wano teeka ki lyamenye. Teeka ki Bobi Wine lyamenye okusanga abantu balinje ku bizimbe waggulu abalindiridde omuntu waabwe. Teeka ki lyabamenya awo Kyagulanyi Enanga lyali mu kwogerako. Baabo awo teeka ki Bobi Wine lyamenye. Agenza akasuka mayinja agenza kuba bantu miggo abbako bantu masimu kikyakoze. Bibyo ne poliisi yiyo eyimiridde tewali muntu agikuba luyi tewali muntu abavuma. Abantu balinze mu kulembeze waabwe bamwaniriza mu kitundu kyabwe. Ekyo kye bafa tebakyagala balaba bulwadde bwennyini ebyo bye bibaluma. Sooka owulire gwe ekibaluma. Katonda wange laba bizimbe banange muntegere na power banka yange ogudde medicines agenda maaso na live nga sina power banka. Mbanyonyola emirundi emeka nti nfuddeko nga power banka egudde. Tuli kuki? Laba kiri maaso laba kiri emabega. Andoza tutegedde lwaki Kyagulanyi amenya amateeka kwagalibwa kwanirizibwa ge mateeka ago gamenya. Poliisi yegambye Enanga. Tuzanye bulungi ebintu bino. Oyo Bobi Wine kanze nkulage ku Besigye kati gwe alaba judge olwaleero nawe manye nti nedda nawe Kyagulanyi omenya nnyo amateeka komya okumenya amateeka. Ono Dr. Kizza Besigye ali Busia. Dr. Kizza Besigye ali Busia.
Mumanjashi mbuuza abalabi bange abatovas mumanjashi nze maze kuwa analysis yange Kyagulanyi bamuwalana lwakwagalwa bamuwana lwakwanirizibwa Kyagulanyi alina ekyenjawulo kyalina kyesimanyi nabalaka kyotamanyi gwe alaba Kyagulanyi wa ddala abalala si baddala lunaku lwaggulo bino Kano Kakulabisa yabadde Busia kansiyo kulaga Bobi Wine eje yabadde Busia biri byenso okulaga yali agenda Kamuli era ne bamublockinga nga balaba kiyitiridde nga abantu bangi byo josso okulaba video ne bamublockinga nga kiyitiridde bagamba nedda tegedde wano yali agenda Kamuli bamustoppinga Bobi Wine nga abantu bangi abaswaziza baso balonga bakanga za biva kasa mu bito muleka agende bage mukala kyakanga kiganye abantu beyonga kweyongezi bagamba no we have to act to stop indembweno batize kubona bathola abasala kuvuga papa bamustoppinga nakumwe Kampala ataka jo mukulu kakiza besije yabadinga ali Busia mu kulaze omukulu Kyagulanyi bamustoppinga bali kusezibwa bagamba kina jolaga Kyagulanyi bagambi kina jolaga omenya amateeka toja kuva wano de Kampala batayina batule badde nabo ndo bamustoppinga yabadinga Kampala paka kulinga bamutambuza ku office amateeka vule obufuna ndasitani tulabe tujajinge tujajinge ntesembayo nze namwe tujajinge ntoyi ku bintu bino kyase What? Daddy. Madam, you got responded to my question. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Tuli mu kuprocessinga kugenda Arua alila suli obudde buno bwennyini naye ekiriwo obudde buno bwase bwene bennyabo tublockingiddwa wano ku mugga Ssezibwa tublockingiddwa nga mulaba embeera nga bweri President agaaniddwa okuba nga yeeyongerayo tublockingiddwa bagadde amakubo batuganye okuba ate nga tweyongerayo nga bwe kyabadde olunaku olwakwosejjo asona okulwalero gwe omulungi atulaba nawajjo sinzira okuba nga otulaba so bwe kityo kiri embeera bwetyo bweri tublockingiddwa okuba ate nga tweyongerayo so embeera bwetyo bweri baganda bange basibwe ne bannyabo embeera bwetyo bweri wangwabi so be bamu kwabo abali mu kuduumira nga bakulemberwa omukyala oyo golengera so embeera bwetyo bweri tugaaniddwa tuzibiddwa wa blockingiddwa nga tutuuse ku mugasezibwa so gwe muganda wange ali mu kulaba embeera sharing a video sharing the video ngo sharing a video twabadde kusezibwa ne President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine nga bamuzibye tebamukiza kuyitawo nga Dr. Kiza Besigye ali Busia mu dokitali nga ya ali mukola processions Kyagulanyi nga bamusibidde wano mu kitoogo kati amateeka ati Kyagulanyi ge amenya bali ge batamenya judge salawo gw'omulabi omanye nti bino bya bifuzi tebaagala Kyagulanyi President kubaako kyakola mu ggwanga Uganda tebaagala President kubaako gyagenda tebaagala President Kyagulanyi ajjeko Museveni gwe mulimu gwe baliko kibabala kibali mu kustopinga nti ajja kubajja mu ntebe bo tebaagala kuva mu ntebe bawula kibaluma kibatta kibanuguna bagamba bali tebajja tujjamu naye ono bw'atujjamu kabaka weddemu kiriwo tebula baaganye President ne bamustopinga awo nga talina olaba ekkubo kkalu talina kyaliko talina gwali naye tiimu ye bagenda ne bagistopinga nti amenya amateeka oli ali eri ye tebamustopinga ndowooza kati tutangadde tutegedde adi kansoka ate nkuwe ku President Kyagulanyi Sentamu kugambe ye naye ebibye byagamba ku nsonga y'abaana abasajja embeera bwetyo bweri mu kubanga etambula abasinga bali muleeya abasinga bekwese mu bitoogo so police ekyayiira ddala zikyayiika so obunkenke bwebwo buliwo embeera ye yeriwo gwe muganda tubadde tulina okubeera ate epalisa
jukira nti yesterday twagenze naggulu ku head office oba headquarters za Uganda Police ne tubakwasa ekiwandiiko ekitukkiriza okuba nga tweyongereyo. So president ye waali gwe omulungi ali naffe ku Sama Uganda Media, embeera bwetyo bweri mu kuba ate nga etambula. Baganda bange basebo ne bannyabo, tetumanyi kikiddako, tetumanyi kikyebabala. So Katonda atusasire nga heavy deployment eyo gyolengera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yoyo naye waali okubanga atabuuza mbeera ki. That's RPC. How are you? My name is Joel. Before I do something, now that we have myself. Well, I decided to engage a higher ranking officer, into the RPC, because I was trying to understand what the DPC told me. Just to give a recap, he asked me for clearance for us from the IGP. To actually first asked me, where are you going? I told her we are going to Paris because we have mobilization event. So then she asked me for clearance from the IGP. I told her what kind of clearance. Then I educated her about the law, because the law says when we, as a registered political party, have an event like the one we have in Paris, we write to the IGP, and we wrote to the IGP notifying whoever is occupying that office about our events. We attached a schedule of all the places we're going to be at, all the permissions granted by the venue owners and so on. And we didn't get any formal response, because the law says once you have notified them, then you provide security. She then mentioned Madame Sikakwa. She told me where we are going, security is not guaranteed, there might even be stampede. I said, but that's why you people are there to provide security for us and whoever we are going to be. That's why we notify the IGP. So if it's a concern, because our major concern seems to be security, that security is not guaranteed. I said, that's why you're there, to provide security for us and the people we are going to meet the other side. So what is the problem? Oh, so we can proceed. Now, That's okay. You Article 211 and Article. In fact, in addition, I'm a lawyer, not just a legislator. Yes. So we are here, and that protect both Uganda and Kenya. Yeah. You said you requested. No, we didn't ask permission. We notified them. So That's what the law says. Yes, so you did. if you notified, you get a feedback from IT. The law doesn't say we have to get feedback. Oh. When you read section 4 So when you read and section- 5 of the when you Public read- Order when you Management read Act, the section 211, what does it say? it says you regulate. So What does regulated mean? The DPC has told you that there is intelligence coming up. We're going to cause havoc. What That havoc? you guys, you have nothing. Which ones? Because we told you our intention. I'm thinking what happened. Therefore, we stand here. So please, if you don't honor, so that you can't get up to IT just to try us, then now, better go back and say, the police in Sensible blocked us. Can you give us reasons? Right. But for the meantime, not proceed.
But officer, for me the issue is really how you are not obstructing others. The NRM people, humanitarian, you are always doing these activities. They pass here every day with their processions. Yeah, but you know a poster. What is wrong? Daddy. Yes. But the double standards. Detect and prevent. But the double standards must be condemned. Officer, let me. No, actually there are. Sikahwa. Because everyone is. Boterevo bwe omulungi ali ku Sama Uganda Media. Ensonga bweziri oyo ye DPRPC omukyalo oyo so tugdwa era nga bw'otunuulira butekoze. Njagadde tutambule wamu. Byebyo bibagambye nti balina intelligence nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'agenda Paris agenda kuwamba eggwanga. Ndowooza owulidde bo obulumi bwabwe buli kukuwamba ggwanga. Tebaagala Kyagulanyi awambe eggwanga, tebaagala Kyagulanyi ajjeko General Museveni ku ntebe. General Museveni okuva ku ntebe gwe musango omunene gw'abaakoze. General Museveni talina kuva ku ntebe. N'olwekyo bo ba protectinga Museveni butava ku ntebe kye kinene kye baliko era gwe mulimu gwe baliko. General Museveni talina kuva ku ntebe. Bo kye ba protectinga tewali kirala. Kati balabe nga Kyagulanyi agenda kumujja ku ntebe era bali protectinze Kyagulanyi agenda kujjako General Museveni ku ntebe. No olwekyo abalala batagenda kujjako General Museveni bo bakkirizibwe, Kyagulanyi agenda okujjako Museveni takkirizibwa. We detect and prevent crime. Therefore, that's why we have detected there. We have detected that ahead of us harm. You provide that security. We have detected that ahead of us. There's a little bit of insecurity. Probably may not be safe for us or other one. Actually, yeah, so I'm glad you're concerned about my security. I kindly request you. That's why I would like you to provide for us security. I kindly request you. Go back, prepare yourselves. Though you say that you notify us, maybe we shall also notify you about your notification. When and how? Please, that's enough. Thank you very much. But who are you that have me introduced myself? You need to introduce yourself. I'm Jonathan. I'm a senior aspirant of police, Jonathan, please. Me, I'm not just you. I'm Joel. It's okay. It's okay. I'm done. No, it's okay to because I want to know who I'm engaging. But if I am engaging back, I say this is the Thank you, Honorable. Thank you so much. I'm giving you time. The commander talk to you. I've talked to you. That's enough. Please. This one I've seen, Sikahwa. For you, you don't have a name tag. Who are you? Because if what you're doing is lawful and you're in our uniform, it's good to know who this person is. Because you're a senior ranking officer at the rank of senior superintendent of police. So you're Jonathan who, sir? Jonathan. But there are many Jonathans. Even here, there are some Jonathans. I'm the senior superintendent of police. And if you say that all these police officers are here listening, that means there is a command structure in place. That's okay, and that's why we are. Thank you very much, Honorable. Thank you. Here, I don't know what's wrong. Thank you very much. With your excitement, you need to calm down, eh? You need to calm down. Bwetyo embeera bwe yabadde nga Kyagulanyi alemesebwa ngeri Dokituru Piero E bali mu kutambula. Kati nno bwe twavuddeyo Kyagulanyi ng'agondedde ebisasiro byabwe yagenza okutuuka ku kitebe ekamwokya nga waliwo bino nabyo tubiyitemu tuveewo olumu. Mumaze okubebaza olw'okujja okuwuliza ensonga yaffe. Amakyaga leero twasimbudde nga tugenda Palisa okukwatagana n'abantu baffe nga bwe twabasuubiza mu phase eno ey'okubiri ey'okutaaganaga kwaffe eggwanga lyonna lyonna ekiri mu mateeka. Tutuuse ku lutindo lwasezibwa nga poliisi erusazeeko era netwebulungulula netwetolola ne gye tubadde tuva netulemesa okweyongerayo. Bakulembeze bannaffe bagenze ne babuuza lwaki batulemeseza okweyongerayo ate nga byetukola biri mu mateeka. Tebatuwadde ensonga nambulukufu naye batugobereza tiyagaasi era mu kkubo yonna gye tuyise nakifuma newalala n'okuwubira obuwiza abantu gubadde musango nga baba kuba tiyagaasi era abantu bafe abamu bafunye ebisago. Bwe tukomyewo wano tusanzeewo ebbaluwa ng'eva ku police headquarters era ng'esayiningiddwa omwami gwe bayita Frank Mwesigwa. Ebbaluwa eyo ng'egamba bino wammanga. Ekisooka ng'egamba nti otukkiriza ogenda maaso n'enkuŋŋaana zaffe tulina okulaga poliisi puroguramu yaffe n'obudde bwe tuteekateeka okoleramu ezo enkuŋŋaana kye twali twakola edda.
ne batusaba nti tulina balaga olukusa olwabo bananyini bifo oba biddukanya bwe tugenda okolera enkuŋŋaaniro tetwali twakoledda ne batusaba nti tubalage obukakafu obulaga nti waliwo okwerinda n'ebyobuyonjo mu bifo gye twateekateeka okubamu enkuŋŋaana kyetwali twabalaga already ne batusaba n'okutusaba tukwatagane ne ba RPCs ba DPCs n'abalala kyetwali twakola naye mu bbaluwa ey'emu gye batuwandikidde mubaddemu ate ebintu bye tulowooza nti si bya bwenkanya ate si bya butegeevu mwe muli bino wammanga batusabye nti tetukola rallies mu lujjudde tetukola rallies oba tetukola nkuŋŋaana nga ziri mu open oba nga ziri mu bisaawe oba ebifo ebitali biggale ne twebuunya lwaki ffe batukugira naye ate ng'ebibiina ebirala n'abantu abalala n'abakulembeze abalala ne bannabyabufuzi bo bagenda maaso n'enkuŋŋaana zaabwe mu kyere mwezo nga mwe muli n'abo abatazikola mu mateeka bazikola mu bumenyi bw'amateeka naye yo nsonga ya poliisi naye ate ffe buli kimu kye tukola mu mateeka bakiremeseza munajjukira bassebo ne mannyabo nti n'olunaku olw'eggulo muhoozi n'abantu be baayisiza ekivulu mu kibuga Makati tewali poliisi yabakuteko tewali tiyagasi yavuze bino byabadde mu kibuga Makati olunaku lwajjo munajjukira nti Balamu abadde akola enkuŋŋaana mu open Kabanda abadde akola enkuŋŋaana mu open n'abakulembeze abalala ne bannabyabufuzi abalala ate nga tetukirinako buzibu kyetulinako obuzibu lwaki ffe aba NUP tebatukiriza kweyagalira mu ddembe lyaffe ng'ate tetulina tteeka lye tumenye mu bbaluwa eyo batugambye nti bwe tuba twagala okukola enkuŋŋaana zaffe tunazissa mu zihoolo embike oba mu bifo eby'abantu abagere nga biri munda mu nnyumba ne twebuuza lwaki abalala basinkanira bantu mu bisaawe lwaki ffe tetukkiriza kusinkana bantu mu bisaawe batusabye n'ekirala kyendowooza nti kiri very unserious si kya kintu kikulu batugambye nti tulina okubawa ennamba y'abantu betusuubira okujja mu nkuŋŋaana zaffe mwena nga bwe mumanyi bassebo ne bannyabo tugenda kubala tutya abantu nti tugenda kusuubira abantu 10 oba 2 oba 100 oba 100 abawagizi baffe bali mitwalo tugenda bateeka mu ruumu ki oba mu holo ki embike gye bagenda okujyamu naye ate era bino tebabisaba abantu balala bagenze maaso mu baluwa gye batuwandikidde ne bagamba nti abalala bonna gye babagaana kuba nkuŋŋaana zaabwe kuba bagoberera amateeka kati simanyi mateeka ki ge bagoberera ffe ge tutagoberera kubanga enkuŋŋaana zaabwe bazikuba mu lwatu bazikuba mu lukale bazikuba mu bisaawe ate tewali abakuba twagala okukimakinga clear nti tetuwakanya mitendera gina kugobererwa nga bakuba enkuŋŋaana kyetuwakanya bwe busosoze kyetuwakanya kwe kuwera enkuŋŋaana zaffe eziri mateeka ate nga balala bali mateeka so mu bbaluwa eyo batusabye abakulembeze baffe babasinkane ku Mande bayite mu nsonga eno kyetutaganye era tubadde tulina okubeera leero batulemesezza okutuuka e Palisa enkya tubadde tugenda kubeera Tororo naye tetugenda genda Tororo ne ku Mande tubadde tulina kubeera Mityana naye tetugenda gendayo paka ku Mande abakulembeze baffe bagende basinkane tiimu y'abapoliisi ku kitebe kya poliisi zennyini zetubabuulira mu lwatu then ku lwokubiri tugende maaso emukono era ab'emukono mutulinde ku lwokubiri naye engeri gye tugoberera amateeka twagadde nnyo okukimakinga clear si ffe bamenya amateeka wabula poliisi yemenya amateeka era yo ensonga lwaki tuganye okulwanagana nabo tuganye osindikagana nabo boka bakole buli kya nsonyi bakole buli kimenya amateeka kasita kamera zammwe kweziri kasita mulabe ebigenda maaso so tugenda kusindika abakulembeze baffe bagendeyo ku police headquarters commande ab'emukono mutusuubire ku lwokubiri n'abalala gye tutanasobola kutuuka ab'e Kamuli ab'e Palisa ab'e Tororo tujja ku lwokubiri tugenda kubeera nammwe abantu b'emukono ate ku lwokusatu tujja kubeera nammwe abantu b'e Masaka mwebale nnyo mwebalire ddala nyina kyendeseeyo ndowooza sina kyendeseeyo mwebale nnyo mwebalire ddala talina kyaleseeyo omukulembeze abyogedde kantu kanyaga atumalirize nako bagambye nti enkuŋŋaana zirina kubeera mu bifo
ebibike, right? Nti n'abalala bo bagoberera amateeka, enkuŋŋaana zaabwe baziteeka mu bifo bibike. Kati njagala tulabe ku nkuŋŋaana waliwo bye sitagenda kugendamu simanya PLE, enkuŋŋaana zaabwe mwezi zaabwe bwe yagenda e Masaka, enkuŋŋaana yali mu kisaawe, lwali mu kisaawe terwali mu kifo kibikke. Eyo najja badde ajja atambula abadde abeera mu bisaawe, oyo wa PLU simanya PLE simanya Pirawo Masala abadde enkuŋŋaana zibeera mu bisaawe nga tezibeera mu bifo bibikke. Tulabye omama Bukedeya Anita Amongi bwe yali nga atutte mu 7 okugulawo eddwaliro, yakuba olukuŋŋaana lunene lwali mu kisaawe terwali mu nnyumba. Tulabye abantu bangi baziba kuba enkuŋŋaana tebabeera mu bisaawe, tebabeera mu nnyumba, babeera mu bisaawe. Kyagulanyi ye alina okubeera mu nnyumba, bali abalala tebabeera. Katube ne Kano bagambye enkuŋŋaana zirina kuba ludda wa? Enkuŋŋaana zirina kuba ludda wa? Zirina kuba mu nnyumba. Luno olukuŋŋaana lwa Dr. Kizza Besigye, ali Kazinda lwe Dr. ye Ssemujju Ibrahim Nganda bali Busia. Kati njagala mbuulirwe ntegeere wano we bali nnyumba, wano we bali woteeri, wano we bali enclosed place. Kyenjagala okumanya kyokka nyiza okuba nga nze fala nze zolo nga simanyi bintu, ekyo kifo kiri enclosed. Baganda bange, ekifo kiri enclosed kiyingira mu piki, kiyinyiramu eggaali, ekyo kifo kiri enclosed. Lwaki bagamba Kyagulanyi ye amenya amateeka bw'ateeka enkuŋŋaana mu bisaawe, then abalala bo baziteeka mu bisaawe baba tebamenye mateeka. Oyo Dr. Kizza Besigye ali Kazinda ayogera n'abantu bali wabweru mu kisaawe. Bw'aba Kyagulanyi amenya amateeka, bw'aba Besigye agoberera amateeka, bw'aba Pirawo Masala agoberera amateeka, bw'aba Mawu agoberera amateeka. Akama katono lokanga nojja. Kyagulanyi ye amateeka agamenya, abalala bo amateeka bagakuuma. Kuno kwe kuuma amateeka kwe bagamba Kyagulanyi bw'akikola bw'ati aba amenyese mateeka w'eggwanga Uganda. Era bw'otunuulira eno wooteeri, wooteeri erimu n'emiti, nozojaba wooteeri erimu emiti, yiyo wooteeri erimu emiti, wooteeri ya miti munda. Bakubye olukuŋŋaana ne bateeka ne tenti mu wooteeri munda. Ebyo byagamba mbu Kyagulanyi yamenya amateeka, bano bo tebagamenya. Bane tulina okulabisa ebintu bwe biti. Kyo kinkozesezza vidiyo eno mugyetegereze bulungi. Mugyetegereze bulungi vidiyo eno. Giijo emiti giri munda mu wooteeri. Kano Dr. Kizza Besigye wabadde mu lukuŋŋaana luulo akkirira ava mu wooteeri afulume wooteeri gye bali mugamba Kyagulanyi. Oba okiraba? Giijo emiti luulo olukuŋŋaana lubadde munda mu kizimbe. Kati bw'otunuulira kino ndowooza otegedde lwaki Kyagulanyi agaanibwa okuba enkuŋŋaana. There is something they fear. Kimu kujja Museveni mu ntebe. Kyagulanyi abantu bamukkiririzaamu bagamba nti kibatya. Owulidde n'oli abasezibwa bityo mbadde dekitinze ng'agapeta obuzibu mu ggwanga. Ensonga kiba musitokinze. Kubanga bali abantu bangi ekibangawo bagamba agenda kunyiza abantu, agenda kuzuukusa abantu. Museveni kakyali mu kutya. Kati Kizza Besigye naye kyekimuleetera okuba nti bamukkiriza leero nga just namba y'abantu ekoze ki ekenedde gyali. So Kyagulanyi mukyakuma n'atambula kyalina abantu abali okuddamu kutyagasi. Bamukuba abantu bangi bo they fear people okusinga ebirala. Kati bwe naye nkimanya nti otiibwa. Manya kati vunva okununula eggwanga lyo. Batamanya kuzuukusa nti mumenke, mwecyange, mwekyawe, mwekakaase ku Museveni ensi yaffe terere. Bwe tutakola ebyo bagenda kuterera. Tukitegedde ngamba kino kwekyanga, kino kukyawa, kino kwekakaasa. Era nga bagenda amateeka. Ne President wali nakabagamba bagenda amateeka kuba enkwaza zibamu bazibambizire. Yatakola procession, kwaze procession kuno. Nekala nefa ku yokungana. Tabanyika bamuganye. Kero ndi mujunga kapalanga isabivulu. Tabamuganye yatanya amateeka, tabanyika yanya amateeka. Ebyo bino mu kabisa birabiri Kyagulanyi mukolanga. Bamuyisa walala abalanga kane bayita ku main Kyagulanyi yayita mu sibo. Eva nabi amwezo engagement na shoka na kibamu cyakuru. Bwana ku waste time, waste Kyagulanyi's time bwono bwaliko. Ati babikola abamu stopping mu delay ngise. Okera speed yanyo kutambulako. Abemu zo conference na conference ade meetings nawo ngabitawo. Ashegera. Washegera Kyagulanyi amaso shino. This is the organization program. Ati baga bali kwa campaign. Bawo ndi wasema yo. Ashegera. Kabeza kushinu butatu yo chali. Bamu diza butatu kayo. Era batuuke utugenda kapeni bawe emyezi bawe wichi bili batata kumala ya bifebyo kati bamuli satatu kabiri advance bwe twali kubanako baba oli mukala kala kirabe bwekyo kati nakola kitu kwa Museveni nsi afeterere nze ndamisiza tusubire na bitegede tubina sisa bimwa makuru kubanga basa tuyakolabisa
bwe tulina okola ebintu netwalagiza nnyo netuleta ku place yemu buli omuntu ategeera amazima tufu egali kati bonna bingi omulema tufasi onatuli olabye wekeneenyeza otegedde obuzibu buluddawa Kyagulanyi ono yamenya amateeka Bezi tamenya Musa tamenya Museveni tamenya bonna bakola atatuba mizimbi akwambisa akwambirezi nasika nabatuli kandi basaka bala amateeka abantu nabana babiri ngala ngwe ntina itako buraga nakwambya yali bakola Museveni tamenya amateeka Museveni walikuwa nava mu batula kuna simba mukuru yawa tamenya amateeka Kyagulanyi basanga bana bawo yakwa amateeka Bezi Kyagulanyi double standard Museveni tamenya chogedde lero wali kusenzwa mu musirika we watugambye byonna alutide maze okusalawo ekitufu kyeswa nunga wesekeze tumanye kino Kyagulanyi nga muntu era abantu bana batambulira kwa manaiti batya batya people power chama kisa chokwencho babanyo mwana waliko kubako na bandira chafesa bakumire mwana